Abakulembeze b'abaddereva ne bakondakita ba taxi abeegattira mu kibiina kya Commercial Vehicles and Operators Limited n'ekibiina ekitunda obuuma obuziyiza obubenje basomesezza abakungu ba minisitule ey'ebyentambula ne poliisi ku nkola y'obuuma buno. Will not be able to start the vehicle. So that is definitely possible with these two vehicles. That's what I was saying. When it comes to public transport, I would never use this device. Abakungu ba poliisi n'aba minisitule y'ebyentambula bakungaanidde mu kisenge ku minisitule eno era ne booleka omugaso gw'obuuma buno ku bidduka naddala ebikozi by'ensimbi omuli taxi, NTC, baasi n'endala. Dorothy Birungi ategeezezza nti emmotoka eziteekebwamu obuuma buno si nnyangu kubbibwa, tezikola bubenje, gattako okukola amagoba amangi olw'ensonga nti nannyini mmotoka aba asobola okulondoola entambula yaayo n'enneeyisa ya driver. Ko kateeka buteesi mu diagnostic plug ne kasoma byonna ebiri ku mmotoka ne kakubuulira we biri. Era mu kyo tubalaze ne demonstration gye twateeka mu mmotoka emu eya poliisi eri UP 1395 nekulaganga bwetambula n'ebirala byasobola okugirabako olw'okuba erimu akuumaako akateetaaga wayalinga. Ekibiina kye kimu ekyatandikawo enkola egulira badreva ba taxi emmotoka ne bazisasula mu kibanja mpola era ng'abamu ku bafuna bakyenyumirizaamu era twogeddeko nabo ne batunnyonnyola ebirungi bye babafunyeemu. Nga kinkulaakulanya okulaba nti ebigendwa byaffe bye twalaganga badriva bituukirira. Kubanga fomu kubatandise n'era ekintu kye tusuubira kigenda mu maaso okumala badriva bonna okujja mu bwavu. Ebyo nga biri bito akulira poliisi y'ebidduka ku poliisi ya Kampala Mukadde Moses Mutabingwa kimuweddeko obwayitiddwa okugulawo omusomo gwategekeddwa aba International Driving Agency okubangula abagoba ba bodaboda bwasoose okwekebejja pamiti zaabwe nga ku bagoba babadde basoba mu 319 bokka be babadde balina ebisaanyizo. Muri pikipiki ezisuka mu 3 mbadde nkebera abalina driving permit esanze nga bali 19 bokka. Wano wasinzidde n'abakubiriza okujjumbira emisomo nga gino basobole okuyigirizibwa amateeka g'oku luguudo. Senfuma Joseph Innocent n'Ensamba Kraishi be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.